Mu kuggulawo omwaka gw'amateeka omujja olw'eggulo, Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao yategeezezza nga bwe batandise ku nteekateeka okuleeta enkola y'okugonjoola emisango ebweru wa kkooti kiyite Alternative Dispute Resolution. Okusinziira ku Mao, kino kigendereddwamu okukendeeza ku misango egikandaaliridde mu kkooti. We will be taking to Cabinet soon the final copy of the National ADR policy, and I do believe that it will be followed with an act of parliament. It is important that we should go beyond litigation. My call is therefore that alternative dispute resolution deserves attention, especially in legal education. Olwaleero twogeddeko n'abamu ku bakulembeze b'ebyalo nabo abawagidde ekiteeso kya Minisita Mao nga bagamba nti waliwo emisango egitalina kutwalibwa mu kkooti nga girina kuggweera mu bitundu gye giva. Obusango buwozesebwayo nga senga bwawozesebwa ku kyalo ne buggwa epiriyodi gye bumazeeyo n'abantu okusigala nga beerumaaluma bandibadde byaggwa dda ne bitereera tewali nsonga lwaki emisango mingi giuza kkooti nga myangu okusolvinga byalo gye biva. Bwe kiti ne bwe kiti gisigale wansi ku byalo kuba one abagiza tubeera nabo tubamanyi be bagizzaako tubeera nabo n'abalaba nga ebintu ebyo bigwawo babeera ku byalo. Ate bo bannamateeka bagamba nti kino gavumenti kyeyagala okukola yalwawo okukirowoozaako. Ne eweebwe ne ssente abatabaganya babe nga we basasula abalamuzi era nabo babeerewo nga buli kkooti yonna erina abatabaganya basukka ne mu n'abantu bababangule. Nze ndowooza kijja kuyamba nnyo okumala omujjuzo gw'emisango mu kkooti. And that in itself makes people live harmoniously within the community, especially where parties are, for example, neighbors. This can help communities live in harmony further. Kwogera nabo okuwulirizaganya kuba kintu kikulu nnyo, then n'okumanya obutabanko we buvudde waba tulegedde we buvudde toyinza kuba na ddagala lyabwe. Kyokka bagamba nti walina okubeerawo okutendeka bannamateeka n'abakulu okuva mu siga eddamuzi ku butya bwe bayinza okukwatamu ensonga bwe ziti. Kati ndowooza enkola eno kola ate era nga bw'eba eweereddwa ssente bulungi ejja kukola n'abatabaganya okugeza ne babangulibwa mu bukodyo, bannamateeka ne babangulibwa, ate era waliwo n'ebintu ebirala ebyetaaga okukolebwa. Ensonga endala etunuuliddwa kye kika ky'emisango egirina okugonjoolwa wansi w'enkola eno. Okay, civil matters, criminal matters. It will be serving time, it will be fostering reconciliation, you're saving resources and money. Bw'ogenda mu enkaayana ez'amaka osanga abantu nga balwana, abaluganda balwana lwa bintu bya busika bwa kitaabwe. Bakazi bajja balwana lwa busika mu mwami waabwe yafa. Emisango egisinga egiri mu family division kkooti y'ebyamaka mingi gisobola okugonjoolwa. Enkola eno abamu bagamba nti si mpya era nga yakozesebwanga abantu bedda okugonjoola ensonga ez'enjawulo. Mu buwanga bwa Kyoli enkola eno eyitibwa matoput nga n'ejjo ly'abalamu baagikozesa okutabaganya Matthew Kanyamunyu n'abafamire ya Kenneth Akena gwe yakuba essasi eryamujja mu budde. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.